mbajoga nati anakumba akuita bro kasola akagamba ko bro abajja kum bro kaza bro kumanya togera kunaba mungalo akantu alomusaguno nsabe top omgaga Don Chris omukulu CEO of Sky Pins Tours and Travel munange tata mbadde nsaba omwana ono business mukole business kati soko sirekebwa wakati ni Chris anaye kandolo mugisa guno nkugambe bine bigambo byange bimugambe nno nnyo Chris nandise ngite mu ndongo nnya ddala nkulidde bank ndi muvubuka akulidde mu muvubuka muto anakulidde mu ndongo Chauto mtekako chachi. Ndi mto ndi muvubuka akulidde mu ndongo era muga nti omuyimbi oyo waddala nengusaba nomukwataganya neshasha tuyambireko mu byonna kuba muyimbi munfunye omuyimbi owaddala nedda onfunye omuyimbi owaddala nti ebyo ebintu ebyeddala bayimbi bonna balina eddalu waliwo eddalu nga zaale ono omwana alina eddalu ng'aliko ebyekika eddalu zaali waliwo eddalu tufuna mu ndongo n'ofuna eddalu nga olifunye lwa kinyumu ono alina eddalu zaale kati n'ekintu kimu kyenkumanyiiko you a businessman of course and you know how to like business was money of course njagala tukozese shasha tumujje mu sente alimu sente zange buli lwatambula n'abasente ziyiika musically tumujje mu of course bakolo mwana yazoba kayiba kasa bakolo yazoba kayiba kasa njogera music business yatudde mu music business tukwate shasha no tumuteeke wetwagala wenyega tumuteeke wendowooza nganze kuba nina we mulaba bangi abakoze ebintu byasobola okukola nosinga kuba bujja n'ogenda mu catalogue ya shasha ogenda mu catalogue eno ogitunulamu bwota ya music you can tell osobola nogamba ate nawe ndowooza wagenda okudda wajja bozi by coincidence n'omugwamu wasooka wuuliriza notegera endongo era I'm very sure music side like business side ya music olina nawe ekyolowooza gyali niye ekigana damejinga fuka manager damejinga waliwo damage ejja nga yetaaga gidamejinga nga tolina kyakukola kati ninyo Chris sebo luyimba kyolo seso luzemu okukolera amalo amalo katusoke tulukube tukomewa shasha pesa nakyo njagala ngorange amalo silulwa omukwano guli mu studio omukwano gwendaga divorce muyitirivu divorce buli kimu yakirimu yali bintu ugenda kumutta omanyi yatereeza buli kimu omanyi kye bayita collateral damage divorce bwagwenzimbo ekyakumanyi divorce azemufiiriza deke omukwano gwendaga divorce ugenda kumutta ali mu take 5 kati kayimba Kriston kalonze nagamba akayimba ako tekamuleka kyekimu nze ate akayimba kansonyi kuba akange omwana oyo yekyanga naye tasobola kwekyanga nga ndiwa naye webale binanira kyokoze naye bwekuba kusulawo tusulawo era kyokoze omuwuliriza osologera ku YouTube channel ya CBS FM nobisangayo byonna gwayagala okubaako obirabira naye nga wali osuzeko n'omuwala mugole
Kati utakibuza kile. Nzi kumula chino. Mulimu omuntu gani n'olukwe. Muza kibuza chino. Ndi bichi ebizibu ki ebisingo like ekizibu kyosingo biwasingo sanga ngosuze nomwalanga ombulire. Nasuze naye. Kumwegayirira nga tata. Ekimu. Ekyo buli omwa kiseemu. So kwegayirira n'owegayirira. Kibambe. Nga takutula. Katono byonna bigaana. Dakaliya Bano bali. Dakaliya buya kisigo kuzaba teka mu bukodo mbu asulenga amutunulidde bwati. Ningo oli carbon dioxide gwasane yegwa abana yasa. Yitasizo muluma. Bafurumye yegwa abasi. Bafurumye. Ichocho ndo ndo saka carbon dioxide. Yakole ebyokubera gentleman ngoye katika bwanasi maja kusala wangambe hani. Hati kwa wadodi bebayime okole eyo. Naye kakati enjawulo eriwo nti fe awasente twogera nnyo. Chisanze muteze mugabikola kamizo mpeleze simu yagalo jisika yalamu dola zoka. Oshege. Ale kubakati gagga. Isere kola bawana. Oluyimba so lucky lwerumu kuluyimba olwa improving aninga nti omwalo onayimba. Shasha Brighton ayimba. Olita so lucky. Oluyimba oluna up to now. Zezimwe nyimbe ziberewa gwenzukuka. Ninga mante anendika ku playlist yange ewaka. One of the songs. Naye katachimanyi. Tachimanyi. Kubanga tajjanga yewe. Ate nasa. Asola wangala yonde ndachika asatu. Singa yaje Kurati. Sasa, wako solo wangala ndachika asatu. Ewa. Ewanga mango zei. Nenga mpise otoka. Okitegera. Yo ndage. ali kama je. Kusanzo. Kaje no wali onsereko lo divorce ne Don Chris. Don Chris. Sebo. Ebintu byefe bitukusabye bulidde. Ngiwulidde. Era nsuubiza obuganda bituukiriza. Okay. Yeah. Kati duno nzizeemu amaanyi. Nti Don Chris agambye abyongeredde ku mpewo. Nti Shasha. Kagwake. Ketonye. Agenda kubeerawo. Akuba emputtu. Shasha tukakase. Kati namwe mumugambe akakkanye emputtu. Omwana ayina emputtu. Omwana ono asuubiza oba n'emputtu. Paka kuwulira bobi. Omwana ono asuubiza oba n'edda. Bana batagambwa. Ati nkusaba. Music omulina. Because when I look, ibade EP jowakata EP. It's EP. It's not EP. What do single. Ziringanya. Mu miezi ndoza nga mukaaga. Ziri miezi nga musanvu ziringa nyimba nnya. Am I right? Ndi kumulama? Ndi kumulama? Ziringa nyimba nnya. Nti njagala otuwe plan yo musically. Nga bimwadde mutesa ne management yo Bash ne team yo ibadde kwasaganyizako. Team ibadde kwasaganyizako. Team ekwasaganyizako. To briefing muko. What are your plans? Njagala kukola concert. Soonest. Concert. Yeah. Brief us about that concert. Like tutangaze muko concert. Sagala jogerako nnyo. Cause omanyi woyogera bwotyo era nange nti abaana like generation yeyo yona yamwawo. Balina ibatuuse bakola concerts. I want something big. Yeah. I want something big. Something big. I want something that is worth my brand. Yeah. Because your brand is established. It has been there. Okay? Yeah. Where would you want that concert to be? Tuja kulaba. But I want something big. You want something big? Yeah. This year, how many projects do you want to release? I think I'll do 3. More? I'll do 2 more. 2 more. Yeah. Is it making 6? Because is it 4 songs? No, 4. The phase was making a 4. Already you know 2 ina chipenzi. Nende mukazi. Ate ne love. Twazikiza bimbolora amaziga. Badebera bidde. Ina ne love. Kachiba she's making a 5.
So to expecting an EP. Not an EP, but a concert. No, so get comparing a catalog for your music. To the mbadensaba. To the compiling ngoma zibe nyimba 5. To collect concert like ya EP eno, representing a EP. To the comparing ngoma nga EP. Concert ya zonna. Olimba luno trendinga. Naye mbadde nkusaba kipenzi. One of the trending songs. Simanyi oba golowooza otya naye nagamba ko n'omukono namugamba nimugamba nti sooka oluleke nga njala mugamba gamba Shasha asooka luleke asooka dukolera video twalukolera video wakolera video jeri nga sinjaba nti nimuga asooka luleke duteka kama ready lwetambuza lukka retambuza lukka naye tulina video. And it's 3 months old. Yeah. How is the reception of your video? Very nice. Very nice. Actually, mkolo jengo lenaku zinomu olia kugamba njagala chipenzi. Nyo taimba lala rona bukasito nyimbira chipenzi. What do wasirika mbiga? What had happened? What had happened? What do wasirika? Nani nazala. Nenge na mlivu. Baby agamba chi. Jali mlonje. Baby girl boy. Baby boy. Unafugika. Mwana abala kasema zala baby boy. Labo iva kubasajja bala. Nichoka always jiramu. Divorce alena cha. Baga kati tubatubuza wetu nti tata n'omwana bali okay. Mwebani. Bali bulungi. Mwebani ababuza. Ba in-law. Tekankutereza kantu. Tokwata. Kucheka kantu. Divorce soko likoma. Amubuzi zake emirembe. Taze muri okumpi abali wala mumanchi. Wabo bibasajja. Tata n'omwana. Bali okay. Obadde ngamba kipenzi akola atya? Yetambuza yekkaye. Katika mveye. Shasha. Mandise. If you said everything, it's not easy for combining family and music. How have you handled it? Which make like which handle into to chivamo amangu gatyo. At the end of the day, of course, family inokubao, whether you like it or not. Family inokubao. Ate ane career inokubeerawo. Ushitegeera. So kato oyinokusavinga abantu oyinokusavinga family. Ochibana asinga ndi mukazi. Mukazi. Yeah. Oh. Ajitegedde agamba Amina. Amina nyo. Okubeera n'abasajja nga Chris. Muvubuka muto. Akasente akalina. Yeyagala luno. Molaba. Young money. How are you connecting with these people? How are you connecting with these people? These people? Which people? Musically, because obadde omanyidde ebintu bya New Eagles. Nabivaamu da. Kahaka badeketagisa. Nabaddamu New Eagles, that was when, I think 2018. Sometime back. Kati biba byanvaamu da. So you can jiggle it around. Okay. Yeah. How are you like abasajja ebibatu bibiri wano? Maswali. Divorce wagwan. Tebansobola. Andi Shasha miyayi. Otege ekibatu akuwabudde. Buli lwatege ekibatu buli muntu divorce watege ekibatu amuwabudde. Akuwabudde kakipingirawo. Alabo n'amalako. Kati n'ayisaawo ekiki. Otegedde? Divorce kategedde? Ebintu ng'obyogeranga ndako experience. No. Just wali omuntu gobya naye ng'omulaba. Yeah, buli lwobeera mu bawala n'ogezaako okugambayo n'akufuula bulaza n'akuteeka mu bulaza zone aba tajja kuwa kati Shasha isegeza abantu akatugamba bakaba intention bakubatuita nyo bro kachova nti yayitawo nnyo waayita ne bajja ku radio wano n'otegeka ekibatu tagaana akuteeka ku level. Yes, tagaana akuteeka awo bwoti okategedde experience otegedde yena ayisaawo ekikye tagaana agakisoke tujja bbirawo
Naisawe chiche. Mpako. Ojulize nga ina bungi. Ejo ita situationship. Ayinza okuba omanyi Situationship. Cheka wali mokola ko. Experience agirida. Embere kubya abavubuka e Kampala wano mulavu. Babi mukola ko bambi. Tuli kumanduzo. Mugamba gutsaka mukamba manyi mwagala bise yamufa. Naye kuno mbasaside kabitugire kumunya. Ngenda kumwagala bibalume ebikona ebiwogeze ebibakubyawa. Tugenda kwayisabala namye muli tubira. Bemutaruka kuba mayinja balamucagala kunga batufere yazulago bichichimu boni alina gwayagala bonga echipenziwo akakala wano chipenziya newaliwawo awumala wano nebiririyo Alugero lugamba abatalina banyo katonda bawo Chris abatalina banyo katonda gana bawo Akabudde wa Chris naye talina addi Amerika kati awoli awo ogamba maswali oyimpira waliwego hello sebo ndi wano ne Shasha Brighton divorce Don Chris fine guy mukono igamba che ndi wano Don Chris omanyi mukwano gwange nakakati akyanyiga biwundu Don't bali kusaidiyo Ambabulira. babulira Wanjisebe. Namunda vida. so lucky. Yes, sir. owa Kampala n'emirirano Omanyi network wadde tukanze mukayera naye mbadde nsaba bayite ku simu zaffe bayite ku WhatsApp obuuze ku Shasha byoyagala omubuuzaako ndi ne Don Chris wano ndi ne divorce twe tulina byetwogerako ensonga ya music nti oluyimba luno I don't know mwoba okola concert wandikoze biyimba ki njagala kola olupya nze mukazi. nze mukazi Nze mukazi kipenzi. nze mukazi kipenzi Yeah. no katusoke tulize mu nze mukazi then tuwulirize ne munze like ne kipenzi koze ebiseera ebisinga obuyinga music yono abawulize bajja tubuulira tulabe gwe olonze otya Kale. omuko nabata DJ Jemo Kasenge ojja kubagira kofiri yabwere Oshitegedde. likamukubira ekifaananyi nkimuwe ategeere ki kyetwogerako katusoke tuliza akayimba akapya bakayita nze mukazi DJ Jemo Kasenge ali Boston agambe ne Chris gwani weyita ki kali Chris kulya biro oli wakulogeba Kana logadda. ebuli okwe wale kuli America Mugambe.
Chimugambe awulira ali ku radio Chimugambe akatsoko ofuna amani Jemoze kankuwa kifaananyi jemo mwe kifaananyi sigenda kusigira busigizi kifaananyi omukubira kiramba lero wedasemba owulira nga wa omukulu maswale yali kulu obutanda waliko aba covid kwe bamutwalira ndimo shimba La mama sagenkaya ola boyimba boyimbi Ultima ukusige tunuka Wala kwatika Yego mdoki tuwempisa Badai sesa Na utesa Kulage kuwazade Tatane mama Bama sebanganga wakumi Buti figa nina Kawata kwata kulave Okumanya havuyo nina Nebo nyiza sigala seka DJ jemo kasage bakusimu yange Zamukazi Yenzoli Kumalingo nonya Shasha Yeah bali meddeko ati ninyo Okay omukulu bannange nneko gamba otya taata kyendiko kino kisana kukunnyonnyola neddo oli kulisiga yeyagalayo byoteyagala dikitata abeera kumpeleza ka message dikitata abeeza ka message Poaching dikita maka Mumanyo yagala yonone solo naye nga mwenenkwe mwebe nali mpita abange twavaawo ddi Mugambe tetuvangawo Sibirimu. twakuvaamu dda osho wange kati kafejja mbazi nedda sebo nedda Ono musiraamu tasula. Tuina tatai Top nindako jemo Ono musiraamu tasula. waliwo omusajja bamuyita Chris Dodd Don Chris top topu avuga Range Rover Ata ine mwa nda yakolera bweti bwe bakazuka wera likiriri kubanga Range Rover yo gyolina ayina mu Range Rover ye Ata yange direct sebo eyange di antibiography ndowooza giwulidde antibiography Tuina 2023 dictator manyi twalina dictator awo dictator nga mpanira omusajja ono w'emasaka kati ali awo akuba ebiraka nga mpanira omusajja w'emasaka ne muganda kandi ow'emasaka yaddukirako ewa Don Chris obuzibu werabira nnyo weerabira nnyo buli alina ekizibu nno kati nga mwali yali abaddeko omugagga wammwe ow'emasaka addukira Don Chris yaddukiddeko ewa Don Chris n'amugjamu namugambo waayi ogira otandikira awo nze nagamba dictator ne muganda nti oyo w'emasaka omulaba njejjemu ojja kuba nkyaludde wano empala atikubya bibiraka musajja gw'okolima ne muganda dictator ng'obuguma mangu nga weerabira mangu mbaddenga Chris sebo abasajja bano bakulu balogo kakati ffe kati ku myaka emitongo ng'okyali mu ssente tiisatiisa omusajja bambi kyakoze kirungi kuba Shasha ye omuwala abambi abalina talent ekyo kyongo kitadde wali hands down she's so talented ate abadde asaana okubeera nti nze mulabira mu top okitegeera mulabira mu top naye olw'okuba bambi ng'ebyo bya music wa Uganda bw'obimanyi abantu abalina okubeera we balina okubeera tebali appreciated naye bano abaleeta kikoko baafu be bajja ne batusibako ennyimba zaabwe olw'okubanga kirimu Ali Muteesa Kibalama kyayogeddeko nti oli aleeta ekiyimba nga tekitegeereka naye nga kijiddeko omugaati omanyi kiba oluyimba oluliko omugaati lubanga omusajja omubi naye ng'alina ssente jemo manyi jajja mulimu ebintu ebitakoleka nze sport limu zange zaatuula kati nze nsigale ku boda omugati se ogubeerawo gwina kyekutegeeza kikulu omugaati kibuufu ati kyekugambye nti omusajja omubi ng'alina ssente alungiwa n'okusinga ddaze Washington kati Shasha wuuno alina obuyimba bubiri
we are planning to do a concert. Ebyaddala, we are planning to do a concert. Yogera ko ne Shasha. Kwa ebanga liwezeka temwogera, I'm very sure. Bana tuogera. Ne ku birthday yo, laba ku birthday yo. Nampereza ki? Ku birthday. Jendi jemo hawe. Tologa. Noga abasajja gabalya bulungi. Ono se koko. Abasajja agaba kuba ennyimba. Kulisa mabya webityo. Basala ekigambo bano wamma. We are looking, watching the space. Luyimba ki? Kati oyina engeri gyoyogeddeko ko ne Shasha Musicale. Oyina ekigambo kyosobola okugamba Chris n'omugamba atuyambeko eri Shasha. Anyamba nfunire Shasha visa ya America okitegeera ajjeze nera mu connecting ajja performing mu Yuna omanya abayimbi ne oba ng'oli muyimbi mulungi nnyo naye bw'otabera international kiina engeri we kikuteeka omuntu nga bw'akulaba kati Shasha nga bw'omulaba bwanyirira naye ogenda okuli ati ayimba ekyebantu simanye baba beera ekyebantu si bantu Abe babantu baffe. Olinde teke ya Jemo. Chris, olinde omusajja uli. Aja wayimbire mu Yuna. baba beera ekyebantu Ayagala omufunire visa. Osindike Shasha gwe toliiko. asisobola Omuwa obutwa. Mwagenda ayimbe. Amuwa obutwa. Jemo lwaki okola ebintu ebyo? Kakati wano olaba omwana yagenda okuba wano oyo omuwala bamuyitaani omwana omuddugavu ate yerusa gwe mwaleeta yali bamuyitaani Lydia Jasmine. Jasmine. Oyo omuwala Lydia Jasmine okitegeera Baana mwe nkubula story yaliwo. Baana mwe nga kyemwakola abaana nedda tujja basirika Shasha waffe kyemwakola mukimanyi. Kimwakola mukimanyi. Ludo wa Shasha kamuyiwe. Ludo wa Shasha kamuyiwe. Bakola east west. Gwabana gye bakola gomwana wa bene. Twakebera tutya. Jemo. Nawulira musabe. Afunire visa akyuka musabe ticket afunire visa Shasha bwe. Chris, obuzannyo bwo. buzannyo Obwo buzannyo bwe. Obwo buzannyo bwe. buzannyo Shasha atandika okubeera international Ndisajja yali setting omupiira. Asobola okuba n'asingayo emiyalade. Yagenda afuuka international manager. Asobola okuba n'asingayo emiyalade. Jemo. Kati ninyo. Nzikiriza nsooke nzire wa Shasha. Shasha olina ky'obuuza Jemo? Talina kyakubuuza okujjeko Jemo. Kati Jemo sookodde kuwola ndi kati ninyo. Nkunoonye. Poa. Ebigere atadde emmazi. Abadde ali bubi nnyo. Agane kuliso yeeyita ki? Asoza kubuuza kuliso yeeyita ki? Kwanza just ayambako muyimbi naye bamukwano nno ogwa ddala.
friendship omukwano ogwaddala gwe gumu ogwaddala friendship waliwo omuntu golaba nti mukwano gwange ebyaddala toli kyali wange. Let me set boundaries. Ate nga mwende endongo n'akola n'okufuna mikwano gyo egimutegeera. Ate yakoze dictator Mukono kwetudde. Akakeeki k'okuba. Kakeeki k'okuba. Kawombera agamba ki? Nange mtumire. Kawombera hitmaker. Ekigambo ky'okusinza kaki? Tubanga mukodomi yagamba ati mwanyino naze mukuwadde naye mwekakasa. Yakebera atyo. Waliwo omuntu agamba ati mwanyino naze mukuwadde naye mwekakasa byonna abikola. Maka yagala ebyononeso. Sikyakibadde okyatugamba kati njagala kukuta kuba engeri gye tubadde jozo tubuuzaako bubuuza nti odono inakyo olina ebirowoozo byondekedde ebyokubamu ttooki oluyimba olupya konsati nentunulayo nange gyotunudde nentunjagala otunzayo Don Chris nti ebirooto byaffe obirabye gye tutunudde tu expecting eki ife tulo kutambula n'omukulu Shasha Brighton n'okumya abakwetako kwaki niwe ba concert nga bwagiteekateeka oludde mwenna mukimanyi bulungi nti buli concert enene mu kibuga eriwo nga teriko Skype ze batekolaki eba tijja kubeerawo so kitegeeza tubabanga Shasha tuli naye tubeera naye kalamba Wa munju. Ndipo shiwa mwani mmoto nani ono Rama naye wajiwa yajiwani ani kakati basiru bazira benajimu wane yajiwa mulala nsikinako buze wajibu ani najiwa mulala agundi ajinkwatire kaawo njakutesanga mu gwanga engeri atali mu gwanga obuki balina enkolagana eyabwe ennungi ekiva mu kwesigangana mba nesika devotion nga nibe devotion jabisanga nga sisisedamu ate moloka mune yali ya girlfriend namanyira ninga katika njo bulinzi munanga okubuuza girlfriend bwakunyiza mukwano gwo nganga no bya mirundi ebiri bonyiza ntwawukana mu mirembe twali buzibu bwenkera kumacha negulire motoka yange kuba emoka jinagulya girlfriend iri ya beiko bwenkera kumacha negwe emoka nenjisanga mwencha omusajja omulala abo banyama biba bilalamu bwenjisanga mo kubanga nze natomera motoka kuva kyebana nganzija njitomera butomiza nja abafiremu abalimu ngigamba gemazimu kati yadde emoka najiwa kanyama ne kanyama naye teka girlfriend ati katemba nga alyawo muti yajiwa girlfriend ani ayiteka mu nagulye omanya ku wale message y'ebintu bitukola nagulye moloka nga tena manyago namugulire motoka ngina manyago nina ajikwata najiwa kanyama ne kanyama nateka mu girlfriend amutwala ko awo mbaita ekiro mvayo ku jam session njisangamu abantu bameka babiri ngate girlfriend otaliko nga girlfriend otaliko mukubire simu mubuuzo balina gwasise motoka nga tajikwata yali driver yika kata tewe na malo bwe namalo kwata kanyama nze yange tajikwata kanyama yakuba tena ajikwata naina kumusiba ebintu oyaye abawana obuyaye bususse lwaki ennaku zino abawala balina enkoleero nze ndi mwana ali very bayaye nnyo ate baganya abasajja abakadde kugamba abeerawo nga alina omuvubuka omutono omusajja omukadde kati kumwanani yali omukazi nali omutono nali omusajja omukadde myaka 5 mu 5 oba mutongo ina ssente kati omukadde yali amuyamba akati bwe busibo batambuza obwo kirera okubaawo six pack buli mulabale DJ buli mulete emboozi entami omukazi yenna ku nsi buli mulete ebintu ebintu entami omukazi yenna ku nsi buli obusugu ku mutima gwange ne gwagambye nti omwagalo mbimugjamu ebisagala kukirumamu buli ndowooza ku ekyo buli obusugu ku muki alwa akayimba ka Shasha Brighton akagamba kipenzi kawulirize nnyo soko kamudiremu it's just a music naye aba communication kakaba kuyimbiremu sijja kawula yekyayi naekuno tamwekigire kumunyanya genda kumwagala bire ebibaluma ebikola ebibogezi bibakubyawa tugenda kweyisa abanana memuli tubiira
bwe mutalaluka kuba amayinja abamutusagalako nga batufenya eyazuulako buli alina kwayagala wawanga ekipenziwo Chris bakuyimbira sa kati mu mbeera eno gye kasamuleetera emboozi Chacha. Mbadde nkubuuza katini. 6 pack 1 pack. Toseka 6 pack. By the way, nze sifa 6 pack, sifa 1 pack. I just need someone who understands me. Someone who understands you. Yeah. nze njagala mubuuza ali understanding abeera atya amulabira ku ki atya What do you mean omuntu ganti is understanding? Omuntu ng'akutegeera ng'osobola omumanya nti Sasha wabanyiza abeera bw'ati Sasha wasanyuka abeera bw'ati Sasha bwenkola kino eno kimwebuuliza ebibuuzo kiva ku ky'omusajja obulumi ku mutima pulira nga nekyawa ku mutima ate kati obulumi ffe ati oli mukazi Kati Sasha kati representing omukulu katukikirire ku mutima gwe omukulu katukikirire nsobola obba nga ndi mukazi yes n'ebibuuzo nga tebigenda gyendi because we different owulira oli kyakola ate nze nsobola obutakikola nze kyenkola oli asobola obutakikola so we totally different. Do you know that abasajja ebizibu byaffe ekizibu kya Chris kiyinza okuba kiri namba emu ewuwe ng'ate ewange kiri ku namba 10 ate ewange kiri ku namba 10 kyendi mukugamba nti kati gobadde okimanyi nze divorce akunyumiza napangisizaako omuwala oyo apartment ya $2 million nga nsasula emyezi gyali 3 natuka okugendayo asikali yangobera ku mulyango naatokkirizibwa wano nga n'ebiri mu nju byange olwokusanga muzigo gwa mitwalo 3 listen to me nekusanga muzigo gwa mitwalo 3 nongamba omanyi tufune ennyumba ennene tubeere bameka babiri nenjifuna nga bekyukemu sinaba kubeera redi neeta muwala tubeere ffenna nenteekamu ebiro nga nedda kati kanjambya n'emikwano gyange muwala nja muyita ennyumba ya $2 million emyezi emeka 3 n'otuka okgenda ne bagamba tokkirizibwa wano toka apa so abawala bakutuuka ku mutima wano era yongera kitereeza nti buli gwagamba nti ayagala bamulimba bwe nkugamba nti nkwagala kasanzujuka sitole mba nkulimba kisagala kimenya okumpewo wano ekyo to be open tekuwulira mazima ate bano bootera owebira aliwo omulago nalimpadde ekirabo bootera owebira aliwa naye terabiwa bakyali kati nasalawo okubiwa bakyali banoyo edingaoyo yamutwala motoka ono ya divorce erinansana naye divorce n'emisango kulisokoleke oyagala motoka ki yongera mugemukangaaayige nti bakola bukozi tebasaba divorce nekizibu kyekiriki ati yange angambye nina emisango gyogerebwa emisango kumpewo sisobola mbadde njagala mmanye nina musango ki waŋŋamba emmotoka oyina enkola divorce yagabagabulula owe yali mu mpango waliwo omuntu akwesa kuno nagisanga okuno omukonedde kansimaso nesoya anyiza bunyerize nze nange ndi muntu nenga in brief nze nebeziba sente nga ninamu ngolagana bakyali naye kubagenda out gye tugenda yonna ngenda nakoowa emisege gye city oba ogendeko mukyalo kiddeeri abavubuka olaba dooni bamubonyabonya batyo nga ninamu nga ninazezaawaati kapere rugadi nze kapere rugadi muganda wange kiba kinaasoboka Shasha abola mwagala ki abasajja mwagala ki
swiriri babu bya divorce bya swiriri oba divorce baka Not totally different. kale So shasho someone ya gets more exciting. That she like something that moves hands and that she moving. We're totally different. Very, very different. Chechi kiyinza kusigula. Inze singa omuntu oba onjagala nga tonimba ng'ofaayo ng'ontegeera. Good sex and money chicho chogumira. Ekibuzo kirungi nnyo. Good sex and money. Mwina mufika recording awa. Dilemma. Tuli kummandu so lady yabale vubuka mu mulembo muki Duulira. Is DJ Nick? So babu Chris ajja kugula good sex and money. No tunda mukutanga tamatama and money Zetagisa. Nene sexual. Ano nzijaga chimo ndio ebintu ebi twala ko chimu money And good sex. chicho inzo kugumira nga kambere wano maswali Eyo nsonga nnungi nnyo gy'obuuza. mwana gwe good sex maswali. Masabi. Chris sente muzikole naye Tuzikole naye. Wano. Chris ndo mwana kyagambye Sente zikolebwe naye ne wano. Kyeyagala okugamba abaana bano. akaweke kajja bolo Kyeyagala okugamba abaana bano. wano Omusajja ne bw'oba omubba mwekukitiibwa. omusajja Amayebo emisege gy'ekampagi n'ebintu bibiri kubba bwefulo wakabi. Omanyi kulika abaana ba university bangi balina kibategeera babuulire Tebe bangulira amafuta ewange. nani babuulire Yes. ebituluma Omusajja bw'obanga omubba nze bw'obanga omubba bw'obanga onziba ng'ompa respect ng'opretendinga nti onjagala oba ojja kunziba. Naye omusajja buli lw'omubba n'ogatega ejjoogo wakabi bikisamba Bulito. mubeera mu kuyomba omanira abe toxic eyo ate nga bw'obba mbi. Kyokola abasinga obungi beekola ebikyamu. Musajja nanga muwala omutadde musenza nga nnyinja amazeeko emineme nakola ekikyamu. Kitegeera bulungi. Bw'oba ng'onziba tegezo singa kwagala ddembe singa kwagala ddembe. Lwaki ntamba nina ebizibu bibiri mu nsi byenzunga nabyo. Oyo Edi yafuuka kikolimo waliwo nomulaba muyita sukuta. Kati wafuuka bakazanyi sekikula kyalimenyanya nnyo. Kati wafuuka bakazanyirizi. akyalimenyanya Bafuuka bakazanyirizi eri mwana w'omugagga. Buli kye tugenda balina okunsanyusa. Tomulaba bwamwenya omulaba katolooza essanyu lyange naye tolwobeera ng'otadde ku bunkenke amazima gennyini oba oyinza okundeta okwekola ekikyamu oba ng'okukola ekiki Alina n'okulwaza ebirwadde ebitalina manyi. okiraba so omusajja oba omubba muwe ku kitiibwa muwe eddembe period mubbe nga bweyagala. Wanjisaba. biki by'osinga okwagala nga gwe in a relationship Nange kumpa mirembe Yeah. nakano amapiano ate nomuna ensaga nnyo bintu ebyo. Addition. jaja music tuddeko ku music nti mukasuke nkulekeyo keeyo okikulu like what do you do in the morning ngozukusi biki byosooka okukola Ozuuka wenti nsooka kusaba. Bwe mala okusaba nengenda mu bathroom n'ensenya ennaaba nenkomawo mu buliri bwange. That's if sina kyakukola. Mba nekyokukola then nengenda nenkola nkola. Oba bwe mmalawo nenyimbayimbamu nenkola buli kyenkola nga nyimbayimbamu awo nyimbayimbamu obuyimba bwange. Kati oba wanyizizza mbukuwa mu full swing. wow Nefulakola rehearsals naye ng'obuyimba bukoona ku mutima. Bujja direct. Like biki byokola bikumaintaininze you're looking like that Naino tewali kyamaanyi. ogenda ku mujimu
asigana nagenda mu gym omwezi mulamba nga buli nnaku nkola gym naye sina kyenakyuka okay nenjesonyiwa otugambye video ogenda gita guno omwezi eya nze mukazi next month yeah yibadde tutambudde win one day okubanga osobola okuyitinga 3k yeah 3.3 bana egenda ku YouTube channel ya Shasha Brighton ng'ekigambo tula SHA ojja kuba omufuna otekeko Brighton nga bw'okiraba bwekuyitira mama Brighton dayi wa Shasha Brighton ezo kuyitira mama Brighton mama Brighton ezo kuyitira mama Brighton alani w'okuluzi ndeko SHA Brighton ku YouTube ogende ku Instagram Twitter Shasha Brighton Spotify je tuli bulungi ani ku distributing oba timu yo ye kwasanga timu yange waliwo guy bamita Nana papa zao nsibuko y'amazima n'obwenkami papa zati oyogedda Nana ninzijukira how is Caritas is my sister by the Dirandi oliko jja wange sidwalira muri beba tubakole mama wange eddirandiga buza Caritas muyita kituufu yeddirandiga ndikoshi wanga bindi wanga bindi era bati omwana tumusudde neddirandiga waggulu ogenze mukasero Caritas balese nako muyogera naye wabadata album ye nitunyumyamu awo nimubuuza how like nina ekintu kyensuubirayo nkusaba mukoleyoko labo naye mukolemuko mpozi waliwo Caritas waliwo Caritas waliwo Shasha Brighton waliwo ani omulala awo waliwo Bettina Briscan Aida Mugo waliwo ne Rachel we are like 7 around there no egos but thank you inkolagana baliwo bawuliza of course tuli twafuka ba Luganda ddala bawuliza tuba lero kyo yakola concert na mwekeza nabadde ko ne Aida Mugo yadde ku weekend Rachel no Rachel Aida Mugo yali abera nnyo ne Rachel era nali manyi engidimba zato ne gyali wa Aida Mugo Rachel suna bende wabyogedde ne mukatwa era bali Rachel suna bende yakoleddwa akodda olese mbazi tata imenda kuziza amazira ngenda nze kwerekereza ebibuzo bingi nebira tujja kujja officially tunyumyemu musically Chris Don Chris yakwita Chris Don wa Don Chris top akusogera kumpayo kuki kyonna ogabira abantu bakyalibo nange ndi kyalibo agenda kuwanze omaze ate gwe kojja ndiagenda bibiwange nti gunjene bali bati laini mpanvu eyamabina mbwate abeera awo agawolani kakati kankugamba ekintu kimu ebyo bino biteekawo kiremya kwejjako kawawa kuba ekimanyi mukazi niwaanaba alina ssente tagenda kujja gyoli because naye anoonya ba smart listen ebyo bino biteekawo kuteekawo muzizi kuba ekyamazima bwe kiba mu life eno gye tulimu nga akawunti eri opene ogenda kusanga nga inbox ejjudde ate era bwe kiri okimanyi kyolimu obulamu bwolimu bubi nnyo oyinza olwala ebirwadde kati okola nteekawo kiremye wetaaga kansula naye nkugamba ebigambo bino negamba njagala amabina njagala obweru njagala ssente ebyo bintu bisatu kakitegeeza ne bw'onooba muddugavu ng'olina amabina naye nga olina nnyashi naye nga tolina ssente ewaddoni watojja oba ogobeddwa oteekawo akantu nga katono nnyo nga tebasobola kabiitinga katiba so ate wetu
wetaaga kansala ne simwetaaga kuba nina buli kimu kye neetaaga ngendako mu America visa nina bwe ngendako Canada visa nina so n'ebintu ngeri Uganda wa mu bulamu Chris mu bulamu byonna bibaawo naye omutima kintu kikulu kye kyamazima ogwange tebaagumenya baagubyatula waliwo ogumenya kusooka wetaaga omuntu yenna yina nze nali menyeddwa ku mutima Togambe sawe na kwagala azuke yaliikirire nani kubule mazima kyakola nali mbaddeko mu mbeera omuntu akola ekintu out of blue n'akola ekintu naye nga omutima gwe mumenyefu bw'obadde okimanyi nti nzira mu buliri bwange ekiro nga neebase nendowooza oba nsobola okuddamu ogwa mulaaba niŋŋamba naye ndikira ku majja nempasa omuntu omanyi no show y'ekiro netubeerako ennyo love music and money ate nsaba ebigambo ebyo abiddemu nnyo ekyo nze sinze kati gamba ebigambo ebiteyatambulira munnange ekisinga okunkya abantu abasinga nze njogera amazima nzira mbuli kintu okubuli lunaku nentula mu ntebe zange nendowooza nga naye nsobola okera ku makya nzamu nenga mulaba oba nsobola okweddamu nenkera ku makya nengamba kati ngenda kuwasa omuntu mmanyi omu alina laavu eyaddala kati olwaleero ye mwana wange nti yajja kumpita daddy aŋŋambe daddy I love you nga kijja ku mutima kitegedde kyenjogedde kitegedde okategedde keŋŋambye nti omuntu ali atya oba si kyembwa yange nti ejja kundaba ewanika omukira bweti mu bbanga esanyuka ennyonnyonnyonnyo ng'enaavu eki tenjagalako ggumba tetubiwulira babiwulira buli muntu ageeyo balina oyogedde eri abantu bangi twekubemu ttooki n'abantu abatuliraanye ebintu byano nekakati twekubemu nnyo ttooki n'abantu abatuliraanye nti before nga tonaba kusala endalinga byonna soka okubemu ttooki ate oyinza omistakeninga omuntu akwagadde lwaki ababaga ati temubagala kankutereeze mu sitasi gye tulimu gye ndimu olwaliro luno oli ajja alowooza ebintu emeka bibiri fame and money funa bulungi ngende wa dooni mwagalako following oba sente togenda kufuna muntu ali real kati nkubuulira mazima not sure onfuna bulungi aba pretendinga agenda kujja nga ekizibu kye sente kubanga esasi gy'olimu kinga n'abaana abakyala bana abayimbe mulimba gayi afunyemu kasanga kangende njagale ku kashasha because of fame talina love gyagenda kola ki fame ishasha kituufu kyabwe busolo bwe balunda ontegedde ayagala shasha lwakuba nti alina mu sente alina linnya nti njagala kishaki ono tutambule naye bwekubiseko ebifaananyi bla 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 ngende bakyali bange tewali true love ontegedde bulungi true love ogenda gijjawo obola kasaawe ntekyaliwo mu Uganda ngamba gwe siina wegenda gijja era sina kyenjagaza ne Nairobi babbi bazibu tolina ogenda kugenda kwerekereza genda kwerekereza Chris ayaga nnyo kana akayimba genda kwerekereza naye nze mbaddeyo ki ngenda kuwa obulamu bwange wawaana bukoowa alina kikyayinza okuwa wadde shasha yasikakiddwa musigaze ajja kutawanya sanze emirembe gyaffe tutambuza bintu byaffe shasha asanze Divorce agambye mwana basanze ku mirembe gyabwe ano twongere ekisibu bw'enviri zakakadde sabuni enjala zaabiri ate nga enviri azikola buli mu wiiki azikola emirundi ebiri ngeisha weze nsagala kwebwe jango ntompa sekyambabira osikate kugeisha
Osigadde kugesha. Ajja kuggwayo maduuka. Ogaseka simula bulijjo. Bula beera ne YouTube ogenda sigalako nnyo. ku status ze nsigalako. N'okufana ngenda kukuweereza. Ani akuteekayo status? Nze. Account zo zinako access. Gwa zinako password. Siyasiza abamu tebaziraba. Admin. Abamu tetuziraba. Tubiwulire. Waliwo akantu ke bateekamu. Ako kati omukazi bateekamu ako mugenderere. Omanya Yes, ezimu tetuziraba. Naziziraba. Goziraba obiwulira wamala. Tubiwulira. Mulumezi nyumya nekwata ku netambula mu nyumba ewange. Tetuziraba nako. Maswayi. Zinyuma. Masavu. Please. Ngutaze naye ngoleze kukutogera kumpayo ki. Njakula. Mwaite sagala nnyo kwekwenya. Ana simanyi gabira ku mpewo. Gabira bangi gasebiri ku kamera. Waliwo omusajja omuluvuge wawa. Yena yali ani. Naye yansesa aleka yagwedda lubi yalabika. Kala kana ndaga abulo. Kamani. Otweka mani yagwedda lwawo. Sale yo baji ndo bawa ninja kwebaza omutima. Bangi bempa. Njakula omutani jamutabera kubeera. Njakwebaza omutima. Katola bakagamba ekimunga tonanzi ya kumpewo nti lyaba jja ku office yange buli lunaku. Nga banirira nti ya mitwalo 3. Obera utambula mu. Bwetyo bwe nkyagala okubeera. Mbulamu kati bubezekawo. Bubezekawo. Bwezitoka ne ziggwawo balinoonye walala bali. Mukaseera kano mukama abanga mpadde akatono ako kambaweko nange balyeko akakatini. Ninja kwebaza abayimbi era tolekera okutwagala. Nkokolekera ojja kulekera abamu. Kyoche manje tuli real abali mu ndongo abamu bali real. Anti abamu tuli real. Ate ebitundu ebinene we bali nnyo. Unzi wakanda ebitundu emeka. Onale ebitundu ebika mu press conferences sekulaba. Tolabika. Anti kuba real ma abantu asati bali real batugobayo. Olinga nsanja bavu. Secho mukwano gwange. Secho mukwano gwange nnyo. Nele bisere bisinga tubeera ku simu nakama nek kino na kino enda takano enda takali nkwasizaako wano ndi ate I don't know tujja kubyogera ebisigadde nenzi yasigala nkwebaza webale kugaba emirimu webale okuba omuvubuka agabe manyi omuntu katika mpuli ebisere ebisinga twebaza nnyo abantu ate no ebisere no toba nebaza nnyo abasajja ababeera e Bulaaya Jabeere Bulaaya nga alina emitwe gyagattako ssente wano egiwera 10 oba 2 nga balya ku ye. So ku myaka gyo bw'oba osobola okugaba emirimu abantu abawera 50 people plus. Ng'oggyeko bano b'ogamba nti namusindika egundi yayita mu kampani yange n'agenda egindi n'akola ssente n'abakono bayamba. Naye bw'oba osobola okugaba emirimu wano e Uganda. Ekisinzo oleeta obumenyi bw'amateeka wakati waliwo etteke ennaku zino. Eyo etteke mirimu. Naye bw'oba otuyambyeko n'ogaba ku mirimu eri abavubuka webale nnyo. Kwasa abasajja Kabaka atukubiriza okuba abavubuka abakozi. Nja kwebaza lwekyo. Ngenda kuta tuleyongereyo ffe alina oyongere twala sesha yebake. Twala omule kansibule abantu nina abanjagala naye simanyi. N'abanjagala bonna mbasibulako nnyo amanya Mpita Don Chris. Naye bw'Mpita Don Chris nga legaseko top basibiwulira. Top. Bone moga jevugeriko. Top. Kato switching kutumiddeko angambye Sasha tatwese kyekimu bano. Ate olw'omuntu ogamba Sasha olewaddeko omuntu emmere ku makya ka breakfast yako. Obikola. Ng'omuntu amaze omuwa emmere Chris nga Sasha akwadde emmere what do you think? Sasha nga akwadde emmere ku makya. Era ndyawo emmere. Ate omugamba first eat one, I eat then I eat one. You know, I eat then I go to breakfast. Breakfast, breakfast. Can't you generally come back?